tebuli busa Museveni ng'ayita mu ambassador we ow'Obwongereza bwe bafunye intelligence nti Bungereza egenda teeka Uganda mu red line. Museveni n'alagira ambassador we owa Bwongereza okukontaktinga tata wa eyaliko prime minister Bwongereza gobayita Boris Johnson gobayita Stanley Johnson nemutegeeza nti tulina ekizibu kye twagala tuyambeko. Jjukira nti Boris Johnson ng'akyali prime minister Bwongereza y'omu ku basajja babba Bwongereza diplomatically nga tetegedde neteekawo ne system ey'okutandika okuteekawo business wakati wa Uganda ne Rwanda nga barefugee bonna abava mu nsi yonna balina ku droppingibwa Rwanda ne mu Uganda. Eyo firimu yaggwera ng'efudde kati Keistama yagirimu naye yagivaamu. Kati Bolison abadde agent wa Johnson abadde akolaga ne Museveni nga bayita mbayina buli kimu. Kati balabe nga Bungereza bafunye nga Bungereza efunye intelligence nti Uganda afuna intelligence Uganda teri safe. Nga Bungereza egenda tegeeza Abangereza bonna abadde bakola business mu Uganda bazi shutting it down. Etegeeza batuze bayo nti Uganda is under the red line. Temukiriza agenda kola business wadde okutravelinga. Museveni ng'ayita mu embassy ye Bungereza ku Trafalgar Square yategeeza ambassador with immediate effect agenda anoonye mwami Stanley Johnson taata wa Boris Johnson era bwe yamunoonyeza n'amufuna nga bakolaga ne mutabani we Boris Johnson ne bayita omusajja oyo n'ajja mu Uganda. Omusajja oyo yatuukidde bulungi mu State House ne bamusasula ssente ziri mu buwumbi nga ziri mu buwumbi ng'agenda kukola nga PR ekifaananyi bakisiigire Bungereza nti Uganda eri safe. Omwami olwatuuse mu Uganda yasoose kusinkana Nnyandi Yosoferi ne bamulyamu byonna ne bamuwa security buli kimu kyonna ba bodyguard n'agenda atuwalinga Uganda. Era yasoose ku Maction Falls n'agenda bwe yavudde ku Maction Falls n'agenda ku Gahinga n'agenda ku Gorilla Organization n'agenda ku NRM celebrations ezabadde Kololo n'agenda ku Gaddafi Mosque n'agenda ku CP Falls n'agendako ne ku Lubaga Catholic n'agendako ne Lubaga ku Cathedral n'atambula bwe mwetangalira buli kimu kyonna. Naye kino kye bamukoze basoose ne bajjawo amagye buli kkubo lina we yandibadde ayita nga tewali muntu wona abakutte muno nga bonna babajjewo bastaginze abantu babala ti ensi eri hape nnyo nga baza omuwa ssente ze gaayo ono n'akola ki. Mwenna batamanyi taata Boris Johnson y'ono wano ate njala kuwa information nga nkwelako n'obujulizi. Y'ono taata wa Johnson kwayita Stanley Johnson yoyo kitaawe Stanley Johnson era abadde mu Uganda ayinza n'okuba nga akyalimu nga tannaddayo. Yoyo Stanley Johnson. Kati abantu b'Obwongereza mwenna ab'enkyukakyuka bakulembeze mukyalireko omwami no ku address ye mukyalireko omwami no ku Twitter handlers ye oba ku social media platforms ze mumutegeeze kye yalabye bamusibye katambaala Uganda eri bubi. Era Museveni obuteekweka n'akonfaminga kyenjogera. Museveni mbuteekweka n'akonfaminga kyenkola ki kyenjogera. Manyize ebyange mbyogera nnaki ebyange mbyogera nina obujulizi. Saagala ogambe omusajja ajja ntatuwa bujulizi. Ebyange mbyogera nina ki nina obujulizi. Oyaani oguniinyoko oyaani nkuwa information nenkwelako n'obujulizi. Oyaani nkuwa information nenkwelako n'obujulizi. Omuli bulungi nnyo. Nkuwerako n'obujulizi bwennyini. Era wano Nyandwe n'agamba bw'ati. We have discussed issues of mutual interest, particularly to the importance of the common markets and the common environment policies. Welcome him to Uganda once again. Omula bulungi nnyo. Kati ndoza mutegedde bulungi nnyo
nti sente za Uganda zigenda nga Museveni ayagala legitimacy. Kati ngenda kusaba baganda bange mwenna yino tweet ye sagala mugatero mu byayogera atabijja ludda wa njagala kubawa information nga buli kimu nkikuwadde. Ogira bulungi nnyo njagala kuwa information buli kimu nga nkikuwadde. Nyando Soferi yagambye, I met Stanley Johnson, an author and former member of the European Parliament, who is also the father of former Prime Minister Boris Johnson. Mr. Johnson has been visiting a number of Uganda's key tourist and conservation sites, including Mahinga, Kyambura. Mubitegedde bulungi nnyo, ndoza mutegedde bulungi nnyo. After sente empya n'enkadde okuyibwa mu musajja oyo okujja mu Uganda. Ngenda kusaba buli monna Uganda yonna gy'oli mu Bungereza. Address y'omusajja omugimanyi mumanyi ne ya mutabani we Boris Johnson. Naddala abantu abali Bungereza ogwo mulimu gubawadde. Mugende ku social media platforms ze mumuteekereko ebintu abitegere bulungi nnyo nti Uganda teri safe nga bamuwadde ekifaananyi ekyo ne bamuwa ssente kubanga bamusasudde ssente eziri mu billions of money okuba ng'akola omulimu ogwo okusiga ekifaananyi kubanga Bungereza yabadde maze okuyisa intelligence ng'egenda g'abantu baayo nti Uganda is not safe ba eri Abangereza okukola business saako n'okutuwalingayo olw'ensonga nti tetulina legitimacy byavudde mu kalulu. Tetulina legitimacy byavudde mu kalulu. Era nga ne mu Africa Museveni bamugamba ekigambo kyekimu nti ebintu byokola tebiriiko legitimacy. Era wano kambazanyireka video ka comrade munaffe akuli ekibiina kya EFF omukulu gwe bayita Julius Maseo oba Julius Marema Sero owe South Africa nga ne ategeeza Museveni tugende ku kintu namba 3 ekya Museveni okunoonya legitimacy. Wano Marema yabadde ategeeza Museveni n'ekibiina kye kya National Reverse Movement Sakoneto Commission ne Uganda Communications Commission obuyayi n'obufere bwe bakoze mu kulonda kuno okuwedde. 26 Ugandan general election was marred by a nationwide internet blackout, repression of civil society, violence against opposition supporters, and the suppression of independent media and communication. Just days before the vote, the Uganda Communications Commission ordered the shutdown of internet and mobile service in a brazen attempt to blind citizens to the democratic processes and undermine transparency at the crucial moment when information is needed. Reports from international human rights organizations confirm that these steps violated fundamental rights to access information and free expression, creating information vacuum that shields abuses, delays results, and erode public confidence in the integrity of the elections. It is additionally concerning as this has become a trend in the region, having similarly occurred in the Tanzanian presidential election just late last year. We condemn the violence and intimidation directed against opposition figures, political activists, and voters, and the unaccountable use of security forces to silence dissent. The EFF stands in firm solidarity with the people of Uganda and calls on regional and international bodies to recognize these elections as illegitimate and unacceptable democratic norms. We call on all ground forces to heed. Zamukitegedde. Kati bwe tuvaawo nga mmaze okutegeera ekya kitaawe wa Johnson wa Boris Johnson oyo omwami gwe mbagambye Abangereza bannayuganda bali eyo nze maze obbawa bulungi nnyo information ekwata ku bigambo ebyo. Kati tugenze ku nsonga endala.